Mukawefuba okukakasa omutindo gw'ebintu ebireetebwa mu ggwanga ab'ekitongole ekyekebejja omutindo ekya Uganda National Bureau of Standards nga bakuza olunaku lw'omutindo mu nsi yonna olukuziddwa olunaku olwaleero basibye mu ddwaliro ekkulu e Mulago nga bakebera ebimu ku byuma ebikozesebwa mu kukebera endwadde ez'enjawulo naddala puleesa. So that's 10. 10 must be 10 and it should balance. Omulimu gutuleese wano leero kwe kulaba nti tukebera ebyuma ebiri mu Mulago okulaga obukakafu mu mpima yaabyo. Akulira ekitongole ky'omutindo mu ggwanga agambye nti byonna bigenderamu kulaba nga batumbula omutindo gw'ebyobulamu mu ggwanga nga basookedde mu ddwaliro ekkulu e Mulago olw'omuwendo gw'abalwadde okugendayo. Kuva mu bintu eby'abasuubuzi tugenda mu bintu eby'eddwaliro, atujja kuva mu bintu ebiva mu ddwaliro tugenda mu bintu ebibakozesa mu nguudo, road safety, nabyo tugende tubipime tulabe obukakafu bwabyo nga bwebikola. Ayongeddeko nga bagenda okuteeka omukono ku ndagaano n'abakulira eddwaliro ly'e Mulago okulaba nga ebintu byonna ebireetebwa mu ddwaliro biyisibwa mu kitongole ekyo okwewala okuleeta ebitatuukana mutindo. Kwongera kujja ku Mulago kulabira ddala nti ebyuma byabwe byonna tubipima kulabira ddala nti Dr. David Niwamanya ku lw'eddwaliro ly'e Mulago asiimye ekyaba UNBS okukwasiza wamu nabo kubanga kyakubayamba okutumbula ebyobulamu n'alagana enteekateeka eteereddwawo eya buli luvannyuma lwa myezi 3 abakulu bano okujja okwekebejja ebyuma omuli n'ebyemitima. Naye tugenda kwongera kukolagana n'ekitongole kya UNBS okulaba nti kino tukikola buli myezi 3 kikolamu at least omulundi gumu kubanga nga bw'omanye ekyuma bw'okikozesa kiba kyetaaga ng'okipime era kyeva mulaba buli wamu bagenda bapima. N'olwekyo enkolagana gye tutandiseewo gana naffe mu kupima ebyuma byaffe era mu biseera ebitali byawala tugenda kusayininga. Rebecca Nakame yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.